صغيرة وكبيرة نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على رسوله محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأجساد وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tumwebaza era tumukulimiza ku byonna byakola byetulabanga ebinene n'ebyo byetulabanga ebitono. Tumwebaza ku ebyo byonna byatugabiridde mu byengera ebingi. Tumwegayirira era tumuwanjagira tusonyiwe emisonyi era y'omusaasizi. Tusabasa okusaasira n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba ne batabi'ina ila yawmiddin. Twalabye ekyafaayo kya sahabi omukulu Uwaymir al-Ajlani, ensonga ya li'ana oba al-mulaana eri abafumbo. Twagala okulaba ku ebyafaayo bibiri ku basahaba ab'amaanyi, omu mukyala omu mwami, era nabo mu nsonga ez'abafuula ab'amaanyi zaali ensonga za tawba. Sahabi asooka ye Ma'iz ibn Malik. Ma'iz ibn Malik amanyiddwako ensonga ebyafaayo ebisinga bimanyiko nsonga emu nkulu. Ma'iz ibn Malik yali musajja oba muvubuka yajja ewa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu maaso g'abasahaba nga batudde. Nabbi yali alina abasahaba. Ma'iz najja n'amugamba, ya Rasulallah tahhirni, ya Rasulallah nkusaba ontukuze. Bwe yayogera ekigambo ekyo abasahaba tebakitegeera, Nabbi yali akitegedde. Nkusaba ontukuze. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yawulira ekigambo kya Ma'iz yamugamba, wayhak irji wastaghfir rabbak watub ilayhi. Obadde ki Ma'iz? Genda wenenyeze Katonda wo omusaba akusonyiwe, teri bwetaavu bwa kujja wano mu lujjudde. Wayhak irji wastaghfir rabbak watub ilayhi. Ma'iz n'agenda. Bw'agenda n'atuuka gye yatuuka, agenda okuwulira ekintu kikyamuli ku mutwe, tateredde. Nabbi aŋambye ŋŋende nkole tawuba naye nga mpulira omutima teguteredde. Ma'iz n'akomawo, ya Rasulallah tahhirni, ya Rasulallah nkusaba ontukuze. Nabbi n'amuddamu kyekimu, wayhak irji wastaghfir rabbak watubu ilayhi. Genda nva mu maaso. Ma'iz n'agenda era baatuuse gy'atuuse awulira tateredde. Akomawo ogwokusatu. Nabbi akyali mu lutuula ne basahaba, ayogera ekigambo kyekimu. Nabbi amugoba ogwokuna, Ma'iz genda osabe Katonda akusonyiwe munenyezi. Ma'iz era atuuka gy'atuuka akomawo. Oluvannyuma lw'emirundi emeka? 4. Nabbi walaba omusajja nga byamugamba bw'abiddamu, amugoba bw'akomawo. Yabuuza basahaba, abihi junun, musajja ono mulamu bulungi, omutwe gukola oba atera okugwako akazoole? Basahaba bamugamba, ya Rasulallah laisa bimajnun, ono omusajja tetumanyiko bulalu bwonna, ategeera bulungi. Nabbi amubuuza ekyokubiri, ashariba khamran falaiba biaqlihi fala yadri ma yaqul. Yanywedde mwenge n'atamiira nga byayogera takyabitegeera bulungi. Ekyafaayo kigamba sahabi omu n'asituka n'awunya Ma'iz mu kamwa awulire oba mulimu omwenge, akasuka omwenge. Amugamba, ya Rasulallah omusajja mulamu tawunya wadde akasuka omwenge. Nabi sallam anoonya wakola ki? Wagirira Ma'iz. Ma'iz alemeddeko. Nabbi kwe kubuuza Ma'iz, mimma utahhiruk, oyagala nkutukuze mu ki? Okuva mu ki?
Maizi amugamba mina zina ya Rasulallah, nakoze obwenzi nayenzi. Wali yali amubikkirira takibuuza, amubuuza oyagala nkutukuze muki? Mina zina ya Rasulallah. Nabbi bwawulira ansi ekibuuzo ekigambo kya Maizi, ne baswahaba bawulidde zambi lya Maizi lyakoze, Musa sallam akyayagala okufuna excuse eya Maizi, amugamba nti laallaka nadharta, oyinza okuba watunudde butunuzi, omukyala wamutunuulidde bwereere. Maizi agamba la, laallaka lamast, oba wakutteko bukwasi, wamukutteko bukwasi. Nabbi amunoonyeza excuse. Maizi agamba la ya Rasulallah, laallaka qabbalt, oba wamukiisinze, it was just a mere kiss, wamunywegedde bunywegezi. Maizi amugamba ya Rasulallah zanaik, nayenzi. Zonna excuse nabbi zaadde ayagala okuteerawo Maizi azikoze eki? Azigobye. Gamba ya Rasulallah, kyenkugamba kyekyo. Nabbi kwe kumubuuza nti hal ahsant, wawasa? Maizi amugamba naam ya Rasulallah, nawasa. Bwagamba nti nawasa, nabbi agamba baswahaba abaaliwo, Maizi mumutwale akole ekibonerezo kye, mumuteekeko haddi ey'omwenzi omufumbo. Baswahaba ate ku kigambo kya nabbi tebaddamu, ne bamukwata ne bagenda nga balonda amayinja, alonze amagumba, alonze ekiki, agamba mumukubire wali ku Bakiya. Batwala Maizi yeewaddeyo, bamutuuseeko haddi. Bamutuusa mu Bakiya, ne batandika okumukuba, ab'amayinja, abaki. Tebakuba miggo, wabula ekintu ky'okuba olina okuba nga okasuka kikasuke, ramyu. Omuntu bw'ati tebakuba miggo otyo omukube miggo, ky'omukuba nakyo olina okuba okasuka kikasuke. So ab'amayinja ne bamukasukira, ab'amagumba ne bamukasukira, abamu batuuka n'okugyamu engatto zaabwe nga bamukuba ngatto. Maizi eyajja ng'agumye, yagenda okuwulira nga amayinja gamuyitiriddeko, obulumi bumuyitiriddeko, n'abaddukako teekako ekikumi swi. So bagamba omusajja yeereese kumuteerako haddi, ate twakamukubako katono adduka. Mwalimu abavubuka ne bamugoba, ne bamukwatira mu maaso, ne bamukuba, ne bamutta. Twali olabyeko ku muvubuka gwe bakubye wa boodabooda, gwe bakubye amayinja, bulooka, kati sika ekifaananyi ky'omuntu oyo ku sahabi ono Maizi. Bwe bamala omutta, bamukubye, baddayo wa nabbi sallallahu alaihi wasallam, bamugamba ya Rasulallah, omulimu tugumaze, Maizi tumusse. Naye agenze n'atuddukako nga tumukuba, kubanga Maizi tebamusiba, wadde omusimira ekinnya. Atudduseeko, naye gundi ne bamusimbako, ne bamukwata, ne bamukuba. Bwe bamubuulira ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aleeta feesi y'ennaku. Yabagamba nti halla taraktumu, ekidayongeza. Lwaki temwamulese n'agenda? Lwaki mwamufubutudde? Ke yadduse wandibadde mumuleka, kubanga tawuba ye yali amaze okukola ki? Yali amaze okugikola. Halla taraktumu, singa mwamulese n'adduka naye nga takyakola ki? Takyadda. So Maizi bun Malik, sahaba oyo yakola tawuba. Yesimanyi oba kuffe Mungu alina gwe yali awadde obuvumu ayinza okugikola. Maizi bwe bamala omutta, nabbi yalagira ne bamunaaza, ne bamusaalira, ne bamuziika mu Bakiya. Omuntu gwe basse bwe batyo bamusaalira era ne bamuziika. Abantu batandika okwogera ebigambo ku Maizi. Maizi nga yafudde bubi, Maizi Mungu anaamusonyiwa. Abamu nga bamuteeka mu jahannama, Maizi Mungu Allah yamusunguwalidde n'okufa yafudde bubi. Abalala Maizi Mungu yagenza amusanyukidde, yakoze tawuba. Nabi sallam awulira bwe gamutuukako amaloboozi g'abaswahaba ab'enjawulo, yajja gye bali n'abagamba nti istaghfiru li Maizi, musabe Allah asonyiwe Maizi.
musabireko muganda wammwe Maiz, mumusabire Allah amusonyiwe. Era bano abaali bagamba nti Maiz yafudde bubi, Allah yamunyigidde, yabagamba nti wallahi laqad taaba taubatan, tauba ya Maiz gye yakoze okwereeta nakkiriza bamukube, laqad taaba taubatan law qussimat ala 70 min ahli al-Madina lawasatuhum, tauba gye yakoze eba kugabanyizibwa basajja abasinga obwononefu mu Madina 7 ebadde bamala Allah okubasonyiwa. Olwekyo Maiz temuzanyirako, ali ku ddaala ddala nnyo mu tawuba. Maiz bw'atyo bwe yagenda ku kintu ky'obufumu kye yakola, ne bamutuusaako haddi y'obwenzi omufumbo. Waayita ekiseera kiwanvuko, omukyala omulala najja mu muzikiti gwa Nabbi sallallahu, Nabbi yali ali ne basahaba, najja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye n'agamba ekigambo kye kimu, ya Rasulallah tahirni, ya Rasulallah nzize kwenenya, nzize kuntukuza. Nabbi sallallahu yali atudde ne basahaba, abagamugamba ya Rasulallah aswabtu haddan fatahirni, nakoze omusango ogunkakasibwako ekibonerezo, kusaba okintuuseeko Allah asonyiwe ansaasi. Omusajja omukyalo ono bw'ayogera ebigambo bino, Nabbi sallallahu yeefuula atawulidde, n'okukyuka n'akyuka n'atunula eri. Omukyala n'alemerawo, n'ayimirira n'amugamba ya Rasulallah inni hubla min az-zina, nze nayenda era ndi lubuto, nafuna olubuto mu bwenzi. Kitegeeza yali yayenda dda yeezi. Inni hubla min az-zina ya Rasulallah fatahirni, nakola obwenzi ate nali mufumbo, nafunirayo n'olubuto, nzizeyo ntukuze ya Rasulallah. Omwenzi atogera mugamba ki? Omukyala atali nga Maiz, already ali lubuto, akugambye ali lubuto n'okulaga lulaga. Maiz lwaki Nabbi yamugoba emirundi 4 okuddayo kwe Katonda mabega? Kubanga obwenzi bubaako abajulizi bameka? Kati ono abwewaddeko emirundi 4, Nabbi yamugoba emirundi 4 n'akomawo. Abo bwali bumala okuba obujulizi. Kati ono omukyala yeewaddeko obujulizi ate n'olubuto lulaga nti alulina. Nabbi watunulira omukyala yeewaddeko obujulizi, olubuto lutandise okuvaayo lukuza emyaka myezi oba 4 5, yanoonya kyamugamba nga takiraba. Yamugamba mukyala gwe, mukyala ono baali bamuyita oba bamukatako Al-Ghamidiyya, yali afa mu kika kya Ghamid naye bamuyita Al-Ghamidiyya. Amugamba mukyala gwe, genda omala okuzaala, bw'onaazaala olidda. Kati geteerereza bwe luba olubuto lwali lwa myezi 4 oba 5, omukyala n'addayo mu bantu be paka emyezi bwe gyawera egy'okuzaala n'azaala. Olunaku lwennyini lwe yazaala yajja ne bebi ewa Nabbi sallallahu, ya Rasulallah nazadde fahirni, nze kunteekako haddi yange, ani asobola okukola ekyo? Olunaku olusooka lwazadde ka bebi akasitudde mu busuuka, ya Rasulallah bebi woono emyezi giweddeko nzadde. Nabbi agenda okutunira omukyala, alaba ne bebi gwaleese, n'atunuulira bebi ono agenda kukula atya. Amugamba nti ddayo genda oyonse omwana wo, bw'olimala omuyonsa n'ava ku mabeere ng'odda. Omwana bamuyonseza emyaka emeka? Mu Busiraamu emyaka 2. Walwalidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma ar-radaa. Allah bw'agamba abakyala bamaama abazadde abaana babayonsenga emyaka 2 egijjuddeko oyayagala okujjuza okuyonsa. Omukyala yaddayo mu bantu be n'ayonsa bebi ono, emyaka ne giwera paka omwana bwe yatandika okulya emmere. Omwana bw'atandika okulya emmere, kigambo yali yatandise okulya omugaati. Omukyala ono yagamba ku luno saagala Nabbi yankomyewo kangende n'omwana wange ng'akutte n'omugaati agulya. Nabbi ategeere nti omwana akola ki? Okulya alya. Omukyala yakwata bebi we, omwana we, n'amuwa n'omugaati
n'addayo ewa Nabbi sallam, ya Rasulallah, ebbanga ly'onkuyonsa ndimazeeko n'omwana wo n'alya emmere. Egyo myaka emeka? Myaka 2 ne girya emyezi, naye ezzambi lye likyamukola ki? Likyamutawaanya ku mutwe. Nakola ezzambi, Mungu anansonyiwa. Nabbi sallam bw'alaba omukyala ng'akomyewo ne bebi alya, yabuuza basahaba, man yakful hadha alwalad wa huwa rafiqi fil janna, ani agenda okulabirira omwana ono muwe garanti tujja kuba ffembi mu jjana. Kitegeeza omukyalo ono bagenda muteekako haddi. Niwabayo sahaba n'amugamba, ana ya Rasulallah, nja mulabirira omwana ono. Afuna omusajja wanaamulabirira, Nabbi sallam alagira basahaba, mugende ne Hamidi ono mumusimire ekinnya, mumusibe kinnya kye basima kikoma wano mu lubuto oba ku kifuba, bakuziikako ekitundu ekisigala wansi, ekitali ku maazi, kubanga maazi yabaddukako. Kati kwono balina omusimira ekinnya. Bwe batwala omukyala ne bamusimira ekinnya ne bamuziika ku haafu, ne batandika omukuba amayinja. Omukyala yalwawo okufa. Amayinja ne gabagwako nga basomba amalala. Khalid bin al-Walid yagenda okulaba omukyala tafa, ali awo abonaabona, n'agenda afuna obuyinja obunene abukuba omukyala ku mutwe ne gumwasa omutwe. Omusaayi ne gumusammukira ku ngoye ze, n'ayogera ekigambo riwaya zigamba fasabbaha, n'amuvuma. Gawo n'agamba kisiraani gwe, amukubye ejjinja, omutwe gumwasa, afudde, omusaayi gumusammukidde, anga kisiraani gwe. Aswaba ne baddayo wa Nabbi sallam, balipootinga ya Rasulallah, omukyala tumumaze. Naye Khalid akoze bw'ati, akubye omukazi ejjinja erisembyeyo, omusaayi gumusammukidde, n'amuvuma, n'ayogera ekigambo ekinene. Nabbi sallam yanyiiga n'akyusa feesi, n'agamba Khalid bin al-Walid, naye n'amulayira n'amugamba, wallahi lakad taaba tawba y'omukyalo oyo Hamidiya gy'akoze, law qussimat ala ummatin min al-umam lawasatuhum, Allah abagigabiza kibinja mu bibinja oba mulembe ku mirembe, tawba eki yandimaze aboononefu b'omulembe ogwo Allah obaddiramu. Abo baali bazira basahaba babiri, omwami n'omukyala, Ma'is ne Al-Ghamidiyya. Ate omukyala oba ye yasukkawo myaka 2 plus, naye ng'awulira kikyakola ki, kikyamuhontinga. Nabbi sallam yalagira omukyala ne bamuziikulayo, ne bamunaaza kennyini ye yakulembera esswala. Umar radiyallahu anhu abuuza Nabbi, osalira atusalli ala zaniya, osalira omwenzi gwe basema amayinja? Nabbi sallam n'anyigira Umar, era naye n'amuddamu ekigambo kiri ti tawba yo n'omukyala togyegeraageranyako, ebadde ennene. Naye bw'otunuulira ebyafaayo ebyo bibiri, basahaba abo babiri, Nabbi sallallahu alaihi wasallam olaba bombi yasooka bagoba. Mulimu ensonga enkulu, okubikkirira obumogo bwo, amazambi gwe g'okoze, Allah subhanahu wa ta'ala akubikkiridde n'ogakolera eyo tebakulabye. N'olwekyo bw'oba otuuse okwenenya, yagamba atya Ma'is, irji wastaghfir rabbak watubu ilayhi, genda weenenye, babikolera eyo Katonda yakubikkirira, genda weenenyeze, lwaki ojja wano mu lujjudde? N'olwekyo bw'oba okoze ezambi, waliwo hadithi Nabbi sallam yayogera ebintu bina, yagamba ittaqil maharima takun abada nnas, buli omu agezeeko okutya haramu, gezaako okwewala haramu. Kasaba gamba kino haramu kireke, takun abada nnas, bw'onaatya haramu ne weewala haramu, ojja kuba mu luse lw'abo abasinga okutya Katonda. Ekyokubiri, wardi bima qasama Allahu lak takun aghna nnas, siima Katonda kyakuwadde mu bulungi bwakyo ne mu butono bwakyo,
ojja kuba wenkana oba osinga n'abagagga. Osanga omuntu ng'alina kitono naye nga yekkusa mu matifu n'ekyo asinga omuntu alina ebingi naye ng'akyalulunkana. So wardu bima qasama Allahu lak takun aghna nnas. Ekyokusatu mu hadithi ekirimu nabbi agamba wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Weeyise bulungi eri miriraanwa gyo, yisa bulungi miriraanwa gyo, ogenda kuba mukkiriza mutuufu. Ebbanga ly'omala ng'olina obuzibu n'emiriraano, olina oluyombo n'emiriraanwa gyo, imaani ye ekyalimu ebituli. Wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Ekyokuna mu hadithi nabbi agamba nti wa ahdith likulli dhanbi tawba, assirru bissirr wal'alaniya bil'alaniya. Kola tawba ku buli zambi ly'oba okoze, liryolaba nga ttono neryolaba nga ddene. Tugaya zambi. Wa ahdith likulli dhanbi tawba, buli zambi ly'okoze wenenye Mungu akusonyiwe. Naye n'atuwa formula, assirru bissirr, ezambi ly'okoze mu kyama era wenenyeze mu kyama. Lyewakolera eyo ebbali tebaakulaba lyenenyeze mu kyama. Wal'alaniya bil'alaniya, ezambi ly'okoze mu lujjudde mu lwatu abantu ne bakulaba era bw'otuuka okulyenenya okola ki? Ojja mu lwatu, wali walangirira nze nalokoka, obadde musiraamu ne weteekamu nalokoka, eryo zambi ddene. Bw'otuuka okulyenenya era komawo olangirire badange nakomyewo mu busiraamu. Wanywa omwenge n'ogwa ku kkuba kisingwa ky'obusiraamu n'okiswaza, komawo mu bantu bagale bannaye sikyaddamu mwenge. So ezambi lyewakolera eyo ebbali lyenenyeza ebbali, teri bwetaavu bwa kujja mu bantu. Lyewakolera mu bantu bw'okutuuka okwenenya wenenyeze mu bantu. N'olwekyo ebyafaayo bye bibiri bitulaga nti Mungu waba akubikkiridde naawe weebikkirire. Mu hadiisi endala nabbi yagamba la'ana Allahu al-mujahirun, Allah yakolimira abakola amazambi ne bageewaaniramu. Okoze ezambi eyo mu kyama n'ojja mu lujjudde buli omu n'omubuulira, twenge tutwanyedde eggulo, ati wanywereddeyo omwenge gugwakuweddeko, ate ojja mu bantu weekola ki? Weebikkula. Allah yakolimira abantu abeewaanira mu mazambi, abejjayo ku mazambi amanene ge baakoze nga Allah yabadde ababikkiridde. N'olwekyo bino byafaayo tubisoma kuyigamu. Oluusi biyinza okuba tolina imaani egenda kutuuka ku kino, naye bano basahaba baali b'amaanyi, baali kyakulabirako, era tulina okuyiga mu byafaayo byabwe, oba olyawo naffe Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atusonyiwa. Mungu bw'anaatusaasira tutandise omwaka oba tugenda kumalako omwaka ogw'ekkumi. Somo gyaffe tuli kumpi gimalayo, sisuubira nti tukyawezaayo emyezi ebiri, njagala ngimalirize nagwe tuguggalewo inshallah. Mungu bw'anaatusaasira ne tuddamu ne tusinkana, tujja kulaba ebyali mu mwaka ogw'ekkumi ebirala, ng'era bwe muli ne hijja ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye bayita hajjatul wadaa, gye yakola hijja ye yokka. Twalabye hijja ya Abu Bakar radiyallahu anhu, tujja kulaba ensonga eziddako, tulabe ne hijja ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ate bwe tumala hijja ya Nabbi tuba tuyingiridde ku kufa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.